Kale nkwanirizaako butereevu nnyo wano ku Dennis Pro Media kwe tuli. DJ Dennis Pro nze ndiwo munnange okubaako n'ebyenkutegeeza ebyenjawulo. Mpozi nja okukujjukiza gwe naaba kusubscribinga beera ng'onyiga mu kapeesa kafaaka ka subscribe aye bw'omala okukakoonamu oteeko ka notification akadde ako nako kakoonemu obeere nga buli kijja ng'okifunirawo. Era bw'omala okusubscribinga, likinga, commentinga ki kye wandyetaaze ekirala tukwongeremu tukikwateko nakyo tulabe bwe kinaabeera. Dennis Pro wendi wano eno nja kubeera nga mbikutegeeza byonna ate mwatu wamala okulaba sheyalingirako n'omulala naye alabe abeeko n'okumanya kwafuna okwenjawulo. Olunaku olwaleero awatali kuwanaanya kwonna kuleetedde ku biography kye tuyinza okuyita ebikwata ku baserebu be ab'enjawulo. Era ng'olunaku lwaleero nja kukutegeeza tutandise n'omwami ow'akabi Ssaabanyanya ow'ebinyanyanyanya Suna Ben mwana we Masaka oyo tutandise naye. Suna Ben kubukedde embuutikizi. Suna Ben azaalibwa e Masaka kaala akatuufu kennyininyini bayitawo mu Kimanya. Suna Ben wazaalibwa omukyala omulungi gwasinga okwagala mu nsi muno, mukyala Kayondo era nga nakalina gyali mulamu. Suna Ben yasomera ekijjabwemi primary school, yatandika ku Best Sacrament primary school mu Kimanya n'avaawo n'agenda ekijjabwemi primary school. Bwe yamala P7 n'agendako mbidongo emyezi gye nga gigyo n'abiddukamu n'agenda n'atandika okuyiga ebyokukanika emmotoka byataabandalamu wadde omwaka ogumu bwe guti nabyo n'abiddukamu n'agenda mu Drum Beat of Uganda gye yayigira ebitone ebiyitirivu ennyo by'omulaba amanyi kuba ngoma kukola biki byonna yabiyigira mu Drum Beat of Uganda. Era eyo gye yava n'atandika okusoma n'agenda mu senior 1 ku Masaka Exodus, essomero liri awo waggulu wa ku Toto abalimanyi. Era bwe yavaawo ndowooza mu senior 3 n'agenda ne yeegatta ku Stella Maris yasomera senior 4 ne senior 3 gye yagimalirako. Bwe yavaawo n'agenda ku Stella Maris we yamalira ne senior 6 actually yasomera Masaka naye nga kati yali Kampala gy'azoganyiza eggwanga Uganda. Suna Ben alina bachelors mu BMC, bachelors in mass communication gye yafunira ku Kampala University e Masaka era nga yagisoma nga bw'akola ne ku radio. Bebamu ku bantu abasomye ebintu bino ng'ate bwe babikola. Essaawa zino akola ku radio Bukedde FM, mukubi wa bidongo DJ fena tumumanyi. Bwe tuvaako awo Suna Ben producer kubanga n'ebyo byowire byanyanya nabyo naye yabiproducinga ne banne bakolagana nabo. Suna Ben akoleddeko ku radios ez'enjawulo kubanga ye bye yasinga okutegeera bya radio. Yatandikira manga eri ku Ikweta, radio Ikweta yatandikira n'ava ku radio Ikweta najja ne tumutsanga ku radio Buddu. Bwe yavaako ku Buddu katono nnyo n'agendako ku Buladde FM katono nnyo n'akomawo ku Buddu. Bw'ava ku radio Buddu n'akwata ekkubo n'azambalira engatto ne stokisi simanyi bamwalimu ne stokisi anza okuba agiramu open n'omuveera gwe. Suna Ben yajja n'omuveera gwe mutyeni n'alumba Kampala ajazoganye. Yazoganyiza obulungi obutagambika. Suna Ben yazoganyiza Kampala ba DJ bekoolo basinga okumukaaba n'abakozi ba radio ab'enjawulo kubanga ebintu ebyo byakola byanjawulo nnyo ate era byansasagge nga ye bwe yabituuma. Suna Ben asinze nnyo okumanyika nga DJ w'ebinyanyanyanya okusinga n'okuba nti akola ku radio kubanga era ne ssente zaafuna ezisinga obungi ziva eri mu bidongo gy'akola. Abeera ne shows ez'enjawulo era nga show ekyasinza okumubeera ey'akabi yasinga okumutunda ennyo yagikola mu mwaka gwa 2022. Anyway zonna yazikolanga era nga zaakabi era nga nnungi era nga abantu bajjira ddala naye nga talina media attention. Media attention yagifuna nnyo mu COVID-19 era bwe twava mu COVID bwe tuti mu mwaka gwa 2022 n'ategeka show endala yali wane Bulenga ku Jogizi yali show ye oba tugambe yamenye ebitooke show yo amawulire gagiwa attention ey'amaanyi kubanga era nayo yali y'amaanyi nnyo n'okusingeza bulijjo. Naye ng'okuva ku olwo Suna Ben yafuuka ekizibu mu ggwanga. Kizibu kiramba Suna Ben kizibu kiramba. So oyo ye Suna Ben bwe yaveeyo akafo kaafunda nenge ekifo ekyo abakimanyi kinene kizibu naye ekifo kyamufundako n'agenda n'anoonyayo ekifo ekirala kiri eno n'asaana ku makutano gy'akolera buli mwaka.
akola mu mwezi ogwokubiri. Oyo ye Suna Ben ow'ebinyanyanyanya. Suna si musajja mufumbo. Suna Ben si mufumbo, alisinjula naye nga sofa ekya searching tekisobola kubaako. Fena abagoberera ensonga nga bwe zitambula ennaku zino. Suna Ben ebyobugagga alina ebiwererako ddala ina ebiwererako ddala kubanga endongo y'ebinyanya agikunguddemu ebibala ebiyitirivu. Suna alina emmotoka eyisoba mu emu, alina Harrier Kawundo, alina Spacio, alina emmotoka eziwererako ddala. Era nga Suna Ben akozesa amayinja gano agaba DJ, akozesa amayinja lya Pioneer SZ. Jinja boya ko dimanyako so dino nyako sente zeri kugula bwana na nyo so gule ziso okugulirayo poloti mu Kampala. Ziso okugulira motoka n'okwana abawala nga boyagala. Ejjinja lya Pioneer SZ so nga atalina n'amalala agasoba mu abiri. Naye nga SZ jasinga okozesa akozesa software go bayita Serato DJ Pro gwakozesa nga kuba ebidongo bye byensasagge. So oyo ye Suna Ben. Kiki tutakonyeeko ku Suna? Anyway, kyonna ekisigaddeyo ku Suna kirabika mu comment section yawo, ngenda kubeera nga nkikugamba. Omuntu woyinayina serebu owakabi ogwoyagala twogereko naye muteekewo ffe tumukusomerere kimu ku kimu. Kyonna kyoyagala okumumanyako kyonna kibuuze kiwoteeke mu comment section bwenja okubisanga nze ate mbeere nga mbibaddamu mbikuletere wano ku Dance Pro Media. Obadde mulabi mulungi nnyo, weebale nnyo weebale ddala akaddeko k'otuwadde, we value it. Thank you.